Yes. Yeah. Nachi nalo. Bags fashion. Bags fashion. Nes design nzeka. Ntudde nenjiya kabaka nyinza ntyo kumusanyusa. Ndabike ntya mu maaso g'Omutanda. Nengamba nti kino kijja kukola. Nengamba nti kankose bags from Bagenda. No, Golorimu. Kanchusa paka wenziro winze one. Exactly. Sanyu pitirivu nnyo. Tubadde beeraliikirivu nnyo ebigambo byonna ebibadde byogerwa biki byonna. But kasita tumulabye ng'ali fit. N'asobola okutambula n'agenda n'aflagging off abantu wali. That was just enough okutusanyusa ne tugamba nti yes, our Kabaka is there, he's healthy and fit. Ekyo kibadde kitumala. Kakati ate bambi alina ne cause for this run ey'okulwanyisa siriimu. Kakati ne tugamba nti lwaki tetukwatirako Kabaka waffe baamulonda okubeera ambassador w'ensonga eno naye nga kitukakatako ffe ba subjects be okuba nti tumukwatirako ku nsonga eno. So tubadde tetuyinza kulutumira mwana nga tulina okujja tubeerewo nga ba Ebons. Bwe buzibu bwenfunye era okusobola nti osobodde okunsanga wano kubanga badde nkyalinze simanyi obafu abe 2 kilometers bana flagging off 2 sebo teziriimu kanzire yeka anywa amazzi akomewo sebo tuzze tudduka era Kabaka n'asimbula ne tuggukira wano. Ono yagobye emmotoka ye. Era nziruka oli mutuufu nziruka nyina ekingoba naye leero ngambye owaaye kanzirukire wano wenyimiridde kubanga ne bwemba sidduka mba nziruka. Nze nzize nziruka emisinde gy'amaanyi era nga ndi n'ono katukimalidde wano era mbadde ngoba ono muganda wange nedda baagala zanya idi kusala ki tetuweddeeyo dadi bakyajja abalala naye ffe tuli wano bagenze mu kudduka bagenda komawo batusange wano kati aba kilomita emu ne zero mukama wange ne zero nzowemu oyinza okubanga ye abalagundi kabakaziwo okumanya rani naye yes sebo bagamba show ya idi kongs ate kukkiriza ati ebyo mujja kubiraba ku show yange ya idi ebyana designinga agenda bidesigninga mu show yange ya idi mu theatre la bonita ye mubere bagumu mwe mujje ku idi nina taddewo shows ziri 2 mu theatre la bonita mwe mujje mulabe kye mbategekedde byonna ebyo bye mubuuza ebyo answers mugenda kuzifuna awo mulabe n'okulabako n'amaaso gammwe. Mami muzanyi wa Katenda ono agambye agenda baayo kwamba nze ngenda kumuleeta buleezi ajja mwe mubeere bagumu
bamubanja nnyo kati kamwecce kakamwecce mubere bagumu gyali kakati saagala nnyo bannange bana temukisuse nnyo ajjamu endanga bannange mulinga aba anyway bannange mwembere bagumu mugenda mujja kumulaba mwana wange si byangu Namulondo handbaga eriwa ekyo handbaga eriwa erije handbaga yo Rema eriwa tedduka Rema handbag oh my god gyali yagenze edduka ni Rema n'omuleka adduka yekka ati nensi ate nkuume mukama wange ate yafunya mukuma teweesibako no oli mami weeka ate ffe bawalabe oliko ekikyamu ate ffe bawalabe ate ntya bawalabe. Thank you guys. Ndi oli otya neeyagala nina ekibazo kyenjagala onyumizeemu mazaalibwa ga kabaka leero ge tuliko nakulaba luli ne musuusa soka mbwe ku kiboozi ekyo wali omutwalidde mwana mukwano gwe walaba ki nanti muneetugenda okulaba muli mu vidiyo anti naawe leero kabaka's run waliwo kimi ekyewamusuusa waedikeza ose ne vibe yange nedda ebibuuzo byombuuza abantu basigala bali curious baagala okumanya oli muganda wange ndi waddembe okyalayo he's my brother yes era nekirala nina ne interview gye ngenda omujjako ngitege ku YouTube channel yange because YouTube channel yange ndeeta buli muntu jangu wano naye twakulaba ogenze n'omwana wawe bannaye ssebo ebirala ebisingako awo sigenda biddamu byebyo muganda wange otwala omwana ewamusuuza maama we si yamutwala bannange mukubireko omubuuzeeko olumulabe bikusukkako anti mumbuuza nnyo ebibuuzo ebimu ng'ate siinako ansa yabi awo zirina otuukira okuba nga gwotwalira edikenzo omwana we bannange maama w'omwana gyali lutalo I said he's my brother so nsobola ogenda ewe anytime yeah ate nga ne Rema mukwano gwo like mwafuka bantu she's my sister kenzo mugad brother wo Rema sister wo tweyanziza